Here I present to you Honorable Asio Florence, who is our flag bearer for Bukedea District 2026-2031. I am not worried. I am very strong for our candidate, Robert Chagulanyi, Honorable. We shall stand together until the fight is done. A few moments later. Your Excellency, I also have your daughter Florence. Florence, come over. Your daughter Florence is there, whom NUP said he had brought to stand against me. She's my daughter. That is Asio Florence. Asio Florence. Asio Florence. Thank you. Thank you so much. She has never been in NUP. She's not even a politician. Asio Florence akubye hit. Naye abaana baneeno zijukiranga bamu introducing ali ku kitebe kya national platform. Bobi Wine yaliwo naye byonna byonna by the way bibaayogeranga. Bobi Wine yakuba mu ngalo mubanange twanjudde ono gundi waliwo abantu abamu baakubira mu ngalo naye yali yeemabega ng'ayimiridde. Teyakuba mu ngalo mubanange twanjudde agenda ovuganya Bukedea teyakuba mu ngalo. Ate n'Asio yennyini mujjukira bulungi statement yakola ng'abamuwadde okwogera agamba ne Honorable Bobi Wine kwega nti yamuyita president kubanga ku kitebe awo Bobi Wine bamuyita president kubanga n'omuntu yennyini acontesting okubeera okuvuganya kuba president already afuukirawo president ensonga lwaki n'omuntu avuganya okubeera honorable member of parliament automatically afuukirawo honorable naye sebo ye yamuyita honorable teyamuyita president nemmanya waliwo ekiwunyaawo ekiwunya kyagenda okugira omwana wattu akatambi ke kano kanga kutereko okusobole naawe okubeera ng'okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakulabira okeerabirako nkujjukiza ennaku z'omwezi 23 tugenda beera ku nsambi ya sharing hall mwana muwala Errands Run oba Nalubega Amina yategekise conference beera mpulira njaga giyita press conference mwogenda okuyigira butya buyinza otukozesa omutimbagano otandikawo business oba okuskiringamu eyo business yo esobole okubeera nga etutumuka ku nsambi ya sharing hall okuyingira $50,000